bw'obeera gwe mu katambi kano okola otya nga ye gwe mukozi mukama wo n'akufaako mu nnyumba nga muli mwekka nga tewali muntu mulala aliwo oba baana oba mukyala we oba jjajja oba muntu yenna wabula nga muli babiri igwe ne mukama wo n'akufaako mu nnyumba okola otya ng'ono omwana muwala kyalimu sikakasa nti oba akatambi kano ono omwana yakakoze ng'ali serious nti omusajja ono yafudde nti mukama we yafudde nga bali bokka mu nnyumba olw'ensonga nze Adita mmanyi okukola analysis ku butambi obumu bwe nteekawo wano naye yadde imba ntegedde ekiri emabega w'akatambi nkateekawo wano so that nammwe abasubscribinga ku channel eno nammwe mufunemu ekyokuyiga oba nammwe mufumiitirize mulabe ensonga bweti bwekutuukako oyinza okukola otya kubanga ebintu bino bye tuli mu kwogerako bimanyi okutuukawo naddala eri ffe bananses n'ogenda okukola ku muntu ne bamuteeka under your care nga gwe ali mu kufa kw'oyo omuntu medically buli kimu gw'okimukolera buli kimu gw'okikolako omuntu oyo asobola okufaako in one way or the other nga muli babiri oba naddala situation y'oyo omuntu ng'akufuddeko nga tewali muntu yenna aliwo okumanya ki ekiviiriddeko omuntu oyo okufa kati bw'abeera gwe nga ye gwe Kadama oli mu nnyumba ne bakulekera baba ng'oyo oba ne bakulekera mama ng'oyo oba ne bakulekera omwana omuto oba ne bakuleka awo n'omuntu nga mulwadde n'afa nga bali bonna bonna tebaliiwo oyinza kukola otya siteepu ki gy'otwala esookebwako ddala okulaba enti nno ova mu situation eyo gy'olimu yenze Adita tugenda kwogera kano akatambi ky'olina okukola subscribinga woba luli weerabira subscribinga kwata ku notification bell buli katambi konna kenteekayo kabeere nga kakutuukako bulungi nnyo ate era ekyokola okimanyi commentinga tumanye ki ky'olowooza ku butambi nga bwe buti commentinga imanye endowooza y'oku butambi bwe buti nze bwe mba inkoze wabula ate osobola okuyita abaana abalala ne batwegattako nkubiraako ku Instagram sanga ku mikutu gyange gyonna egy'enjawulo embeera y'obulungi nnyo katugendeko mu katambi kono omwana agamba nti nno mukama we yamufuddeko ate era tubeere nga tukomawo bano mumpe ku magezi omusajja wabe ndi afudde tuli babiri mu nnyumba ffekkaaba babiri mumpe ku magezi just kyokka endowooza akatambi ako mukawuliriza bulungi bangi kumwe mugenda gamba ali mu kusaaga alimba bino biri kisoboka ayinza okuba nga yabadde alimba ng'ali mu kukola content kubanga ngenzeko mu page ye nga mulimu n'akatambi akalala akalaga nti nno waliwo omuntu gw'amanyi omukozi omwana yasse omwana wa mukama we yabadde asitula omwana omu namuyita ku kibegabega n'agwa n'afiirawo era ng'agamba Kadama tamanyi kyakola omanyi bwe tuba ku social media kuno naddala ffe bankuba kyeyo abaana bayize trick emu ebaleetera okubeera famous ku social media nga mwekyo balina okukola obutambi obusasamaza abantu abalala obutambi bw'ekirimba obutambi bw'ekigwagwa kweyambula kuzina bimansulo kuwemula ne bakolakola obutambi obutalina nsa so that obutambi obwo butambula ensi yonna ebamanye nti nno gye bali baganda baffe bangi nnyo abakola obutambi ng'obwo naye ate njagala okubajjukiza teekako n'okubawooninga nti nno obutambi obwo bwe mukola nga muli mu kusasamaza abantu obutambi obwo kasita bugenda ku muntu omutuufu gw'oyogeddeko ekintu ekyo bw'akitegeera jjukira abantu beno bantu bazibu nnyo asobola okuggulako omusango ate era ne gukukka mu vi n'obeera nga osasulira ebyo bye wakoze so mubeere nga mwegendereza nnyo n'akaakatambi kankabaterewo era nga omuwala y'omwoyo akaaba agamba nti nno omwana omu gw'amanyi enkuba kyeyo omuna Uganda yagudde ku kabenje katya ak'okubaamu okufa kw'omwana wa mukama we yakutte abaana babiri yabadde abasitudde omu n'amuyita ku kibegabega n'agwa mu kugwa yakutukiddewo ensingo n'abeera nga afa akatambi ako tugenda kabatuusaako wano wabula nziramu okubajjukiza enti nno ayagala okunkubirako ku Instagram kwendi ku TikTok gyendi bulungi nnyo ku Facebook page kwendi nga nkosa Shira Adita page wonna obutambi obwo katubateerawo ate era neeyongera okubakakasa nti ebintu bye tuli mu kwogerako bimanyi okutuukawo mu real life naye bikutuukako okola otya katumanye endowooza nakakatambi katukalabe ate era tubeere nga tukomawo omuwala ono akola mu maka mulimu abaana 5 abalongo 2 n'abalala 3 bosi we bombi bagenda nga ne bakola ebisumuzo by'ewaka bagenda nabyo nga gate bagirokings
olunaku lwa leero bwe bukeeredde abalongo bombi bakaabye. Abadde waggulu mu upper floor n'adduka mangu ajje wansi alaba abaana. Kwe kusalawo bombi abasitule wamu ayambuke nabo waggulu. Munnange waggulu ng'ayambuka ku madaala waggulu. Bombi jjukira abadde bakwatidde ku bibegaabega. Omwana omu ayise ku kibegaabega n'agwa wansi. We njogerera wano omwana omu mufu, omwana ono tamanyi kyazzaako kuba ekikomera kiri fenced n'amasannyalaze. Buli wamu waliwo kamera mu nju okuleka omwana waagwiridde tewali kamera. Omwana ono asaba tetugenda kukoma ku ekyo kyokka. Abannayuganda naddala abawangalira mu kibuga ekya Dubai teekaho n'abannayuganda mu ggwanga lyaffe Uganda bali mu kyekango mu ntiisa ey'amanyi okufiirwako pasita waabwe Samuel, pasita ono eyagudde kabenje n'afiira ematugga gye yabadde ali, era nga ebifaananyi byeteekako n'obutambi bwe butambulidde nnyo ku mikutu gya social media ng'abannayuganda balaga bali mu kubeera nga banyolwa, bali mu kukungubaga okw'okufiirwako pasita waabwe omulungi era gwe babadde baagala nnyo. Igwe wena abadde tannaba kubanga olaba obutambi obwo oba tonnaba kubanga okakasa amawulire ago oba nga pasita Samuel gwe tuli mu kwogerako igwe nga gwe omuntu tomumanyi ngenda kubanga nkuterawo obumu ku butambi bwa pasita Samuel obeere nga naawe omwerabirako omumanyi. Wabula ng'ate abawangalira e Dubai bano bavudde ne bagamba ono tabadde pasita kyokka, abadde si pasita kyokka, abadde takoma ku kusumba busumbi, abadde n'ekigendererwa ekyokubeera omusumba era nga yali yateekawo ekifo ekinene ennyo mu kibuga ekya Dubai abannayuganda we bakuŋŋaanira okusinza. Wabula abadde mbu takoma ku kusinza kwokka, pasita ono abadde ayambako ne bankuba kyeyo ababeera sitaaka mu kibuga ekya Dubai okulwanira eddembe lyabwe, okuraizinga amaloboozi gaabwe, teekako n'abo abeetaaga obuyambi okuba nga bakomawo ewaka bonna abadde abakolako era ng'ayita mutendera gwe gumu ogw'okubeera omusumba. Tugendako mu butambi bw'omusumba waffe ono eyatuvudde ku maaso nga tusaba Mukama amuwe ekiwummulo ekisinga obulungi ate era amusonyiwe byonna ebyamusobako musajja watu era n'ab'eŋŋanda abagumye. Katugendeko mu butambi bwa pasita eyatufuddeko ate era tubeere nga tukomawo. Katonda omwesigwa tukwebaza gw'atumazizzaako emyezi gyonna gyetukubye amabega, naye ekisinga obukulu tukwebaza gw'atumazizzaako omwezi ogwokusatu oguwedde. Katonda ow'eggye tegabadde maanyi gaffe yadde obuyinza ffe okubeera abalamu, era ekitiibwa n'amatendo tubizza gy'oli bwe Katonda atuyambye atuwaniridde n'ogutuyisaamu nga tuli balamu. Ffe baani naye okuba abalamu? Ffe baani nga tukyali ku mirimu gyaffe? Ffe baani abaana baffe ng'obakuumye? Ffe baani bazadde baffe ng'obakuumye? Ffe baani Mukama yadde entalo zijja naye ate obaddewo n'otulwanira? Mukama yadde ebisomooza bijja naye ate obaddewo munnange n'obeerawo n'obituyisaamu. Katonda w'eggye yadde ebikuba ebiremesa bijja naye obaddewo n'obeera omulwanyi waffe. Ekitiibwa n'amatendo tubikoddiza Mukama. Kati netujja guno omwezi ogutandise ogwokuna munnaye gubeere omwezi omulungi. Twegayiridde guno omwezi taata leka abeere abazuukira Mukama, leka abeerewo Mukama ebabifa mu bulamu bwaffe, obwenzi buffe, amalala gaffe, obubbi buffe, obwavu buffe, endwadde ziffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nekyo ekyegulumiriza mu bulamu bwaffe leka Mukama kife, agaloota agabi netiwaka z'omulabe sitaani leka zikutuke mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Guno omwezi ogwokuna Mukama nanga ogutandise, tusaba gutandike n'omukisa, tusaba gutandike n'obulamu, tusaba gutandike na Mukama omwesigwa. Tulangiridde promotion, tulangiridde ekitiibwa ky'Omukama, tulangiridde ekisa ky'Omukama, tulangiridde omukono gwe ogw'amaanyi ogutayimpa wadde gutusisinkane buli omu gy'ali, abakazi n'abasajja bano abali Saudi, abali Dubai, abaliwa Mukama buli omu gy'ali omukono gwe ogw'amaanyi gubasisinkane. Omwezi guno ogwokuna gubabeerere omwezi mu myezi. Nsabye Katonda w'eggye omwezi guno ogwokuna gubabeerere omwezi mu myezi. Nyimirira Kitange ng'obuweerezaawo nga nnangirira omwezi guno
ogwokuna gubeera omwezi omulungi eri buli kinoomu ali wano. Omwezi ogwokulabye gwa breakthrough, omwezi ogwokuyingira mu nzigenzigule, omwezi ogwa connections, omwezi Mukama ogw'okusanyuka. Ebadde by'abawasa, ebadde by'abeeripako, ebadde balemesa, tebiddamu balemesa, tebikyalina buyinza eri obulamu bwabwe. Mu linnya lya Mukama omwesigwa, le Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Tulangiridde omukisa, obulamu obulungi, emirembe, promotion, munnange saala increment wamu n'emikwano emipya. Bwe ntyo bwe nsabye era nga nzikiriza nti owulidde. Omwezi guno leka abalina bizinensi obayitire bakasitoma. Omwezi guno munnange leka abagumya entalo ku mirimu gyabwe ziggweewo mu linnya lya Mukama Katonda omulamu. Mbasabidde okuyita mu nnaku za Easter zonna, kitange leka bayitemu nga balamu bulungi, leka bayitemu Mukama nga nange ng'oli nabo, leka bayitemu ne famirize zaabwe, buli muntu nga mulamu bulungi era ng'ekitiibwa akiddiza ggwe. Weebale Mukama, nze nsabye bitini naye ate ebingi Mukama yeggwe abimanyi. Nsabye otuukirize era okole okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Ladies and gentlemen, praise God. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twala omukisa guno okwebaza muganda waffe mwannyinaze akuŋŋaananga naffe ku platform zaffe zonna. Abali wano e Dubai mwebale ku fellowshipinga naffe, abali ku online mwebale kubeerangawo mu services zaffe, wamu n'abali e Uganda. We appreciate mwebale kuŋŋaananga naffe obuweereza obwa Omega Ministries. Mukama abawutuweere omukisa. Waliwo byenjagala tukyusemu oba oliawo, naye nga gwali eyo asaba naffe atufollowinga, atugoberera, olina bye wandyagadde tukyusemu, nga tusabye naawe okumala ebbanga ddene, naye ng'olina bye wandyagadde tutereezeemu mu mpeereza zaffe zetuweereza eri obulamu bwo. Olina bye wandyagadde tukyuseemu mu saaviisi zaffe, olina review gye wandyagadde otuwa, olina idea oba olina okuwabula ku wandyagadde okutuwabula. Tuli baana b'abantu, tusobya okuyita mu bigambo bye twogera, bye tupositinga, nga wandyagadde okutuwabulamu. Mukama yeebazibwe. Nsaba olekeyo komenti yo ku vidiyo eno, nsaba oteekewo komenti yo tukyuseemu wa. Mukama yeebazibwe. Obanga tukukosezza mu ngeri emu oba endala tusonyiwe. Mukama yeebazibwe. Tugambe nze mubuulira bulungi naye ate wano mu ngeri bw'etyo bwendi munkosa, teekayo komenti yo, oba mbi oba nnungi. Mukama yeebazibwe. Tujja gisoma, tujja kukyusa. Tuli baana b'abantu. Mukama yeebazibwe. Tetuli bamalayika. Oba oliawo okuyita mu mpeereza zaffe nga twakukola bubi, nga twakumenya omutima, nze oba ne babuweereza bannange, Mukama yeebazibwe. Naye ate era neweebanga empeereza zaffe zikusanyusa, tekigana teekayo komenti yo beng'ogamba nze Mukama abampeera omukisa. Tujja gutwala. Katonda akutwagalire. Nsigadde nze Samwiri wano ku Omega Ministries, Uganda, Dubai wamu ne online. May God bless you. Shalom. Mubale tujja olunaku lwa leero tubone saavisi zaffe buli Monday kuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 4 ez'olweggulo. Munnange naawe ali eyo tosobola, jangu otweyongeko. Katonda waali, abaweereza we bali, ate abantu we bali, ate ekikulu kijja kuba kirungi nnyo naawe kennyini n'obaawo. Jangu tusabe wano mu UAA tukoowole Katonda nga bw'okola emirimu gyo ate nga bw'omaliza n'ojja n'osaba, bw'osinza, bw'osaba mu linnya lya Yesu Kristo, obulamu tebujja kugaana. Na buli kyali kyagaanye, kyali kyakwata kigenda kutereera. Tusomye ku kyawandiikibwa nga kigamba nti nno Yesu n'awalagira bamusumulule agende. Waliwo ebyali byakwata nga Katonda, weetaga eddoboozi lya Katonda lyokka ligambe nti kikutte osobola okugenda mu bufumbo obw'omukisa gwo mu mirimu gyo yonna gy'oyagala okugenda. Mbaagala nnyo. Mukama banjegalire. Nsigadde nze Samuel wano ku Omega Ministries. May God bless you.
But when you look at n'abakusisinkanayo even the people that balowooza oba yeggwe they don't think you are. Mukama yeebazibwe Praise the naye Lord. Katonda wiiki eno God this week. aleka ekyamagero kyakkolera Let's see oba mu famire yo your family oba ku mirimu gyo or in your Mukama workplace, yeebazibwe oba ku mirimu gyo Katonda akikkolere. even at your workplace. Mukama yeebazibwe, twebaza Mukama oba ng'oli Dubai. Twafunye ekifo kyaffe tugenda kuŋŋaaniranga. Twebaza Mukama kyonna kiri arranged bulungi. Twateesemu buli kimu ekirina okukozesebwa. So tubaaniriza mujje tuweereze Mukama twetaaze oba otwegattako essimu osobola okugenda ku WhatsApp oba okuba ku 0555 14 20 18. So jangu otweyunge kujja ntusabe buli Monday. Oyo nno ye musumba eyatufuddeko ndowooza mumulabe wabula ate awo nyininyini kambasembeseeyo akatambi kaneeno ebigambo ebiri mu katambi kano by'abantu bakulu bokka nkusaba gwe omwana omuto akatambi kano wekakutuukako obedde nga okeenenya kubanga ebiri mu katambi si bibyo by'abantu bakulu. Katugendeko mu katambi kaneeno nako tukalabe tubeere ng'ate tufundikira vidiyo eno. Asiya ebyo bye bagamba mbu wamugyamu olubuto balina obujulizi. Naye boogera sibimanyi. Nze gambye nawulirako mmwe nga muyombayomba n'ebbaawo nga muyombera lubuto sigo wabiŋŋamba. Nze yaŋŋamba mbu ali lubuto lwa bba wange. Okitegeera. Ate kati agamba omulenzi ali lubuto. Yamugyamu oluki? Kati wamugyamu olubuto mwana muto ali 18 and above. Omuntu asalaganya oyo omukazi ali 18. Bannange. Mbu yasaagala kwogera ku bintu ebyo. Naye Nalongo bayiga wenze waŋŋamba ebigambo ebyannyamba. Azini naawe kubona obudde osobola obyegamba. Kyonna ekireka kireke kigende. Singa nabyogerako mukwano. Nze namuvaako. Namwesonyiwa ewange gye ndi n'omusajja wange mulina. Ate nenkakasiza ddala bulungi teboogera kuba nkikakasa. Amanya bagategeere ng'ate sinze nga bagambye. Kati vidiyo yagambye nti ebbanga lyamaze nange ettono tandabangako na musajja yenna. Era toli mufumbo. Bange tali Uganda. Newe siri mufumbo tandabangako na musajja ki? Yenna. Ekyo nno kitiibwa. Kitegeeza toli musajja mutambuze. Tabangako ayinza obbanga tabangako na lubuto. Babakola ateekawo buteesi mbeera. Muyiiya wa ssente. Sibimanyi polisi yematugana kati sijjanga nandoze natera n'okuddamu enkubiri. Omusango twagutwako Nalongo. Nze yonna bivaako Nalongo tebayinza kuddamu kukubira. Ate ekirala nze ninamu obuntu era naye bwe mulabye. Kansevinga essimu yo. Nze era naye ndimu obuntu era naye bwe mulabye nfunyeemu kali ako obuntu wallahi mukubidde sijja kulimba. Ne mubuuzo nzijukira nga ye eddoboozi limulemye n'okusika ne mugamba ojjukira omukazi gwakubira nga nakuza omwezi 17 ogw'omukaaga 2023 kyavudde ngamba muka Abdurrahmani konze yenze ne mugamba naye ofaaki n'abantu ne mugamba kati omanyi mbu oli ku poliisi nange nsobola okujja n'enkwongerako ne mugamba gwe wali onkubira naye ng'ogamba abantu nze yakola ki nze yakubira ne mugamba kintu sonoonyereza ne nteekamu n'osasula naye ndi musiraamu nga ggwe ne mugamba wandyegendereza abantu nze wankubira n'ongamba ebigambo bingi amazima ejagende gakola ki era ate nanyinyonnyola n'atandika okunyumiza naye ng'ate nze gwanyumiza sinza kugamba ndi mukwano gwe naye nze nasobola okukakkanyatira saamugamba naye nze ngenda kusirika anti abaganda bagamba twemeka nije fe atera kuyitiramu iri ekkuba nedda Nalongo tekirina tabbo nze siina buzibu oyo namuvaako nembivirako ddala entuula ewange embeere n'ebizibu byange bibeera mu maka oba wamusonyiwa kale naye kirala abo bonna bajja naawe polisi nekukubira ngekutegeeza nti muka omusajja omu awaabidde omusajja omukazi eyayenda ku bbaawe simanyi amutiisatiisa omanyi bwe nayisibwa simanyi kati zetunyikirizamu nga gwenze bakukubidde naye nga omuntu mulala gwe bawaabira naye nga kirina okukakatako ayisibwa bubi omuntu bwoba omufaako ate abantu tebaagala kitegeera omuntu asobola mwagala nange olwenakubira ndamunokano ngamba mukyala Abdu ebyo tewaliiyo
tebikwatako ddawuwa oli onywe fumba mu maka gusirika waliwo omuwala omulala bwe yakuba ku show yange omanyi gyandeebuukanyisa ne wandisika okitegeera naye nze ndi maama talowooza nti okuddamu ebigambo byonna bisirumiziddwa wanyinyonnyola embeera gyobonyebonyeemu nebbaawo noŋŋamba abudurahmaani biki simanyi yakugamba tazaala simanyi biki nze mba nnumwa kuba ndi mukazi mufumbo mmanyi kyekitegeeza ng'omukazi gwe bakwanye akubye esimu n'anjogerako ebigambo ng'ebyo nayisibwa bubi sina bwe nsobola kukuyamba nga nnyina kukakkanya osigala ewuba okole ki era naliyo era nasigalayo alhamdulillah ekyo kirungi namufuuza ne mwegayirira mugamba entalo zigenda kusukka obungi zikulemerere nangamba waayiriza nemugamba oli mulungi mu kuwaayiriza naye ojja kuwaayirizayo atawaayiriza kati gwe kyobamanya nti gwe wali omu nina abantu bangi abankubira mu misango wange bwasikuka n'oyiga n'owaaba n'abalala bakola ki amanye ebizibu by'abannayuganda lwaki ngattako n'ebyokubeera nga Ani mwana yebase embeera etali nnungi gyali kati kambeeko kyenkutegeeza bafunye omusajja awaze n'ansalaganyako ebigambo amaani agamba tusimanyi olubuuto baalumugjamu ate simanyi bamaneja wange naye nga nenabwe wali onkubira essimu nga muyomba yagamba tozaala kazaale mu bbaawo si kyekyakunyiza otuyakuwaaba ebituufu ebigambo byokukuba oli akubira ate akumanyiire ebyebyo byennyini ngebyo byennyini mayumba balina maneja wange okubanga baeŋŋanze siri nayo oba maneja wange ayimakiza bwonti omugandi twayirako konti ng'amutwala kifuuka kizibu ate kati nze just kyendowooza nga nze omuntu omuzito naalonga asobola okufuna embeera ataani amukkiriza nze eyamuwaabira temwamumanya solusiga nagenda kumweyirira mbadde ne wano neŋŋamba anti kale sijjule sisobola kikola kwanze siri mawulire sigaagala nembadde neŋŋamba omukazi kubanga lero yankubira nnaku z'omwezi enzirina neŋŋamba banzireyo bagende bamu kuba yakozesa bubi essimu ye nenga naye ate ngenda kuweebuula omusajja gwe nnina ekanze ndi mukala musajja ate mukazi mufumbo ate omusajja ali waka wange okutiisatiisa omuntu musango munene gisukka ku musajja anti neŋŋamba oli okumuswaza yetudde mu kamera musajja kibabuuza okitegeera kale ekitiibwa kyange n'ekyobufumbo bwange kiba kifa kuba ate nze gisaanubako musiri wange nze wange gyenjera bwe kimu kitambula bulungi obusongasonga obulongo obwo tebukulesanga buggaayo ate asigwe yali asookeddeko oyo naye just ye akamanyiro ke yafuna kakunkubira kawata simu yange kati gwe waliwo mu biseera byebimu nemunkubira polisi y'ematugga empita sinze nakuvuma naye budedde bakubira ye yennyini kuba ye yayogera nze namweyimirira nga nyina okujja naye yali ayina omusango otegedde oluganda olwoba olwakuba ku show yange saali naye saabimanya nga naye nyina okujja yali amukubira ki saabitegeera nti nali mulungu naye entalo z'abasajja alina nnyingi okitegeera entalo z'abasajja madamu alina nnyingi nolabba wange nze sinamujja wange gwe nali nkube gye nasimu nange sikuba naye nze neba mukwana nze mba njagala nnyo bakakanyiri bateese nebbaawe bwaba alina ensonga lwaki yakoze etya kale ekisinga okunyiiza nze kale ekyannumamu ye kunkubira kuntegeeza nti gyali ng'omuntu kyasukkako kulina kati oyimire mbigere byange abo abasajja tubale bameka bo bangi omufuokoowa nga nakati abadde mu ntalo ogumadde mumulabanga ku bobosikulolinga najja adde tomufolowinga ng'alina omukazi era gwateekako gwavuma okufa obufi kati kooti bye yambuuza nti ekyeyamo kye watuwa kakiganye oyagala mbeeremu ebyebintu gwe singa saali mukazi mukakkamu obusungu bwakubisa n'omuliro wandiwundisa onvumye naye nga sinze nakusobya anti omuntu mu bigaayogero kati oli engeri gyoli gye yakubirako ye yennyini ye kati nze kyali kyangu okukubira neŋŋamba naawe obadde obimanyi kuba ye yakubiranga oli mugamba ave ku maka
akaaga kati kiba oli abanga alaga mulina connection okitegeera kiba kyangu omuntu watutegeera kuba nakuba ndi munyiivu watigayisenge pakulenga omuntu nenga noono gwe baakubira ate omukazi abuulirira abafumbo okitegeera we nakifuna nenyamba ono omukazi yandibadde amanyi buno obulumi kansubire akatambi ako nako okawuliriza bulungi ate era kakunyumidde era of course nga bwe mbagamba nti yenze Sheila Adita embeerawo obasakira amawulire obatuusako updates z'ebyo biki ebigenda mu maaso mu nsi yaffe n'ezitali nsi yaffe naddala ffe bankuba kyeyo nammwe mbaterayo obutambi obwammwe oba oliawo obubagumya obuba comfortinga obutambi obuba counselinga obuba motivatinga bwonna bwonna obutambi embeera embuteekayo trust me bw'oba otweyunzeeko nayo no subscribinga munange ojja kubanga ofunira ddala ekyo kyennyini kye weetaaga jangu otwegatteko obeere naffe wano ku channel yaffe inkubiraako nga weeyambisa Instagram enkozesa Sheila Adita page mumwena abatamanyi era kuliko logo yange page yonna nga teriiko logo nga yeeyita Sheila Adita page just know that page is not mine naye wekubaako logo efaananira ddala ngeri ku YouTube channel yange omanyirawo nti yenze Adita nze ali emabega wa page eyo so jangu otwegatteko owooluganda tojja kwejjusa embaagala nnyo.